Olunaku lwa leero amasomero n'amatendekero agalina akakwate ku Bwakabaka bakuŋŋaanidde mu bimuli bya Bulange Mmengo okwetaba mu nteekateeka eya luwalo lwaffe abantu ba Kabaka mwe bayita okukuŋŋaanya ensimbi ez'okuyambako okuddukanya emirimu gy'Obwakabaka. Amasomero gano kubaddeko aga Nursery Primary, aga Senior n'amatendekero aga waggulu ng'omugatte gawaddeyo obukadde 92,25. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Joseph Kawuki asanyukidde amasomero gano olw'okwenyigira mu nteekateeka eno. Abakulu mu Minisitule y'ebyenjigiriza tubeebaza, Bassenkulu ba board n'obukiiko obw'amasomero Management Committee mu Primary, Bassenkulu, abasomesa, mwebale nnyo, mwebalire ddala awamu n'abazadde abazze wano. Katikkiro Charles Peter Mayiga wano wasinzidde n'ategeeza nti obununuzi bwa Ssemazinga Africa mu nsonga ez'enjawulo bulina kutandikira mu kugonjoola byanjigiriza. Obununuzi bwa Buganda, obununuzi bwa Uganda, obununuzi bwa Ssemazinga wa Africa buli mu byanjigiriza. Amasomero gaffe ag'Obwakabaka n'amasomero gaffe ag'obwannannyini agali wano mu Buganda ge tutambula nago twagala gabeere ku mutindo ogusinga okuba ogwa waggulu. Mayiga agamba nti wali kyabulabe nga byanjigiriza eby'ekibogwe abantu abamu mu Afrika bye bafuna mu kifo ky'okubayambako okukula ate ne bamaliriza nga boonoonese bwonoonesi. Byenjigiriza eby'ekibogwe biringa okuwa omuntu emmere etayidde, ebeera ng'ekukusa olubuto lwe naye eyinza okulugulumbya n'okumukwasa ekikeeto. Byebyenjigiriza eby'ekibogwe kye bikola omuntu. Katikkiro anokoddeyo emiramu emikulu 5 egirina okuteekebwako essira mu kusomesa abaana ba Afrika. Mugunjule abaana mu bino 5 bye ngenda obbagamba. Ekisooka, empisa ennungi ez'obuntu bulamu. Omuntu omuyigirize ng'ate si mugunjufu abeera wa bulabe eri ensi. Muyigirize abaana baffe ebikwata ku buwangwa n'ennono zaffe n'olulimi Oluganda. Musomese ebyafaayo byaffe mu butuufu bwabyo. Ekyokuna, musomese eby'obulimi n'ebyemikono lwa nsonga nti abantu ebitundu 7 ku buli 100 abali mu Uganda bali ku gwa bulimi. N'ekyokutaano, musomese ebya tekinologiya. Kubanga tekinologiya bwe bugagga obw'ensi kati bwe tulimu, si mafuta, si zaabu, tekinologiya. Omukolo guno gubuutikiddwa ennyimba n'amazina okuva mu masomero ag'enjawulo era Katikkiro n'agatendereza olw'okuteeka obubaka obw'amakulu mu nnyimba kubanga ziyambako okutambuza obubaka amangu ate ne bunnyikira bulungi. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.